Mujja wa Sheebah Karungi amaze n'ayogera bambi obulumi bungi ku mutima ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Sheebah Karungi naye agamba omusajja tamuta weebiri mu maaso awo. Pastor Bugembe bamutwala kaguddeyo, Diana Nabatanzi wamma naye ayogedde ebimusanyusa. Amelia Nambala muyina mu maaso awo era nga ababuuza ebintu bingi. Mugamba mutya, mwasiri mutya bantu bange? Kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nsaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell limesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suviya News Extra. Nnyo okusabirako mu mwenna abrade abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvi Airport pick up era nga tunoona abantu ababeera bavudde ebweru ku kisaawe Entebbe wamu n'okubatwala ku kisaawe Entebbe ate nga nyongera obajjukiza ba mikwano siseera bbeeyi yange yanseko obuseeko so essaawa zonna z'obeera onkubiriddemu mba nsobola okuba nga nkikwasaganya naawe. So okwewala abafere, okwewala abantu abagenda okukutataaganya, abagenda okuyisa obubi, nkubira nze ate nsobola okuba nga nkutuusa yonna gy'olaga. Munnange sigenda kulwisa nkutalize n'omukyala Diana Nabatanzi. Ono nno avuddeyo naawe amateeka oba ebiragiro by'ayagala ku mukolo gwe bannange era ng'atandikidde ku linnya lye erya Diana Nabatanzi. Mulina maaso awo nga nnyonnyola enkola gy'ayagala balikolemu naye maama agira ayogere bwe bityo ndowooza anaatera okuva ku luggya. Ennaku zino kati jalange erinnya lyange Diana Nabatanzi liggwayo njera nendyeraikira ndaba liwanvula nerijja kujaawo we bakuba fireworks nga lisooka liyo pa nerireeta ddi pa neryongerako awo nebimalayo Diana nekola pa Nabatanzi bwe bamaliriza ne bakubamu ate awo ekiriro ekirala ekireeta omutima pwa nekiryoka kireeta erinnya ly'omwami wakati awo. Mulira omukwano. Diana Nabatanzi bw'atyo munnange amaze okulangira ye ku mukolo gwe tayagala linnyambu nga teriggwayo mbuba Nabatanzi eni ayagala nga liggwerayo ddala Diana Nabatanzi. Then awo mu masekkati ne bateekawo obutima olumala ne bateekawo erinnya ly'omuhazibandi we era abaana bagambye era wamma waliwo kanookyawa lwasa bino byo teyali bitegeddemu yadde n'akatono naye nga bwekuzaako eno ewa Pastor Bugembe munnange naagudde mu mbi era nga si mulala amuwalabula ye Ssenga Asiti oluvannyuma lw'okulabikira ku mukolo gwa Sheebah Karungi ate nga Sheebah Karungi kigambibwa mbu yali yabba bba wa Diana abeera e London oba mukyala wa Jaafa gwe yazaalamu abaana ababiri oluvannyuma bambi n'afuna ekirwadde era ye takyasobola kuzaala. Hello Pastor Bugembe, oli otya mukwano? Weebale nnyo nnyo okwewangulira engule ey'okubeera pasita w'abasajja mukwano. Tukusiimira ddala era nga weebalire ddala emirimu gy'okola era nga nange ndi wano nnoonya gwentaayi. Bw'atyo Ssenga Asiti bw'avuddeyo n'awemuukiriza Pastor Bugembe nti akoze ky'amaanyi. Kino nno kwavudde okukyogera ndowooza engeri Pastor Bugembe gye yali ku mukolo gw'omwana wa Sheebah Karungi ate twalabako akatambi awo nga Pastor Bugembe ayagala Sheebah Karungi azine ne taata w'omwana gy'afa ne Sheebah Karungi ne yeebuzaabuza kati tujjukira Ssenga Asiti ali ku sayidi ya mukyala mukulu ono Diana naye nga bwe tweyongerayo ewa Pretty Nicole munnange no finally yamaze n'asisinkana omukyalo ono Queen Germany naye abagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba abantu abasinga bali mbweraliikirivu oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano Pretty Nicole nga alina oyo omukyala we byekwatira ebyekuba oluuso ebakola kijjukira emabegakawo Pretty Nicole yagamba nti omukazi anjagala naye kyanjagalira bambi ayagala tukole ebya sodomaani ne Gomora kyokka ate nze sibyagala ndowooza ba Pretty Nicole yamaze n'atendewalira ne beesinkana kuba beesinkana ndowooza kati wayiseewo ennaku nga bbiri kana akatambi wekaafulumira ng'ayagala mwana muyita kati kuba kumuyita mabega kuba kumuyita luddawa bannange byebyo naye nga twongera okuteeka abaana baffe mu ssaala omukazi yenna Queen Germany alaga yenna yayidde edda yaweddeyo ku mukazi munne oba ensi eno etutwalawa
Munnange sigenda kulwisa nkuvuze butereevu paka ate wafulufiga avudde mu mbeera n'atabuka bubi nnyo oluvannyuma lw'okumugamba mbu ayambadde akakoofiira akafaanana nga aka Bitex. Munnange ati y'omumanyi ajamingirawo watandikidde n'afuna obusungu era gye biggweredde nga Abitex agudde mu mbi za fulufiga lw'akakoofiira era n'akaggyako n'agamaze tombuli olwo olusajja biki bingi byayogedde ng'ate wengendo bateerako ka vidiyo mu maaso wonna mumusolo okumwerabira ku bannange fulufiga onoonya ekimusanyula nekikusobera kuba ye byonna bimunyiiza. Wanfaananya akalambo k'akasajja tombulira kaziina k'akasajja akukanta kali awo kalina ebizibu kabungeeta abaana babindi bafiira mu Freedom City lwonna luwumpuguma lulinga lukalooli olukkutidde kasasiro nalwo lunfunyirako embe olubadde lunsaba ssente z'emmere n'eza loogi tombulira lusajja olwo lunkunemme oba n'okuyima luyima lwonna luyimira n'ogamba laba loboti nga lulinga empale ya gisitwing lwantama leka lukabasanya n'abakazi leka n'okukwata lukwata enkofiira njijjeeko mwana ngambye ekigambo munaye sagizzaako nena najjikasuka bwekyo kigambo sobola okigaba muno mbofaananye simanyi lwani olwo lukalooli Awo nno we tutuuse bantu bange mu bufunze Abitex agudde mu mbi za fulufiga naye simanyi Abitex walaba akatambi kano kiki kyagenda okuddiza fulufiga ate ye munnange obusungu bwe bubeeraawo okumpi kuba gye sitiira ebadde comment ola zinaateekawo comment yambadde akakooti akalinga akakoofiira kalinga aka Abitex. Suvi Airport Pickup era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi kola kintu kimu kubira Suvi Airport Pickup ate osobola okutambula obulungi era n'ebintu byo osobola okubituusa ewammwe wamma nga tewali ekibbiddwako. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call tugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzadde wo oba baana bo basengaawo jjajjaawo akusurprising oyagala kusurprisingire ku kisaawe ebyo byonna mukwano wano Suvi Airport Pickup tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Suvi Airport Pickup. Ate nga bbeeyi yanseko buseko kati simanyi gwe wena atannaba kubuukinga Suvi Airport Pickup omukama bankubire tutambule bulungi. Ameria Nambala bw'atyo munnange bw'abikoze era nga atutte house girl we wamu ne mukwano gwe wa Gidi okukola hijja bannange sano jerere. So gwe wenna omuntu oliyo ng'olina omukozi w'ewaka bannange muyise nga muntu nabo bantu oba onfuna. Omukyalo ono housemaid agamba nti olunaku lwe yayingira ewa Ameria Nambala teyamutulugunyaako teyamuyisa mu maaso wabula yamuweerawo erinnya erya Hajati era munnange teyakomako kyo n'amugamba nti nsabira olunaku lumu nkutwale okole hijja. Munnange ye omukozi ndowooza n'agamba maama byakusaaga naye abadde ali awo nga bamukubako ka surprise nga woolaba. So ejjo nabayitiddeko story ya mama Mimi nga ye ekintu mukozi amuyisiza ddala ng'ekitalina makulu. Lunaku teri mwava atalina we yakolera nsobi taliyo okitegeera woolabira ekintu ekyo osobola okulaba omuntu ng'ali ku bintu ebitamukwata nako n'abitungiramu tekimukwatako tekirina we kijjira ali bibye oli bibyo naye n'olaba nga ttunka obudde buyita abantu bannaye tewakyali budde guys obudde butono abantu kati saawa zino kati abantu bali kuza actions si bigambo si bino nkubira kafaananyi wano bagalowooze nti kino bwe guys waliwo abaasoma omulimu gwabwe nga gw'omulimu gwe baasoma mu mulimu ogwo kuwuliza abantu bubi yenga era bannaye guys abali awo tutya nnyo mulimu omuntu nga ye yasoma kuwuliza bubi tiwanakulaba bwati alina okudisorganizinga akuwulize bubi temukkiriza abantu bawuliza bubi guys tokiganya ne bakwano bange mbagamba kubanga waliwo kye abantu nga basoma ekyo owali essanyu bo bateekawo negativity. It's not good. It's not good. Think before you act. Obeera omuntu agomanyi nti oliwo
Have a nice day. Era olunaku lwakuna tuyingira weekend temwerabira omwaka tugujjako akawewo bagenda kugamba ki ovumye nnyo abantu achievement ki gy'okoze guno omwaka oba oli mu kufa mu bitakwatako oba oli awo bo omwaka guweddeko. Be careful guys, tubuzayo only 1 month tuyingire next year. Omwaka gubazeemu ki. Have a nice day guys. Bw'atyo omukyala Mary Nambala yavuddeyo abuuza nti omwaka gugwako era ng'ekyamazima guweddeko kuba leero azze ennaku z'omwezi 28 mu mwaka tuguyingidde. Naye guno ogugenda okugwa kiki ogukozeemu? Kuvuma abantu, kuyisa bantu bulungi, kukola ki abantu? Mbu kiki kye bakwogerako eyo? Kale bwe tuline nga bo bazadde ba Hajjati ono gwe yatutte mukwano ku umra, bagiyita umra, basanyufu byansusu BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa eddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna. Gwe n'omwami aliyo ng'otawanyizibwa ensonga z'omu kisenge oba ng'oyagala kwongera ku sayizi munnaye bakubireko bagenda kubanga ate bakolako bulungi. Ekyomukisa omulungi BF Suma kyeyina bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli. Musogo we natuddeyo n'omenyeka n'ebirwadde okufuka, omala kufuna pain ey'amaanyi, okubirandulu mu biyigo, oba okitegera ofuka omusulo gulimu olusaayisaayi, bakubireko bagenda kubanga ate bakujjanjaba bulungi. Oyagala kulabika bulungi, oyagala kukola akabina liiso, nnyindo, omutwe, matu, mikono, kiki gwe ky'oyagala ky'owulira ky'oyagala okukola, kubira aba BF Suma bagenda kubanga bakutereeza bulungi nnyo nnyini ddala. Munange ebiva ewa Sheebah Karungi byo tebigwa malojja. Mumanyi taata, maama, omwana bonna baazaalibwa omwezi gumu ogwa Novemba, kuba twali twakava mu birthday ya Sheebah Karungi yabadde yeewala ennaku z'omwezi nga 11 ne tutambula tuutu wezabuze ennaku z'omwezi 24 omwana birthday Amiri mwagiraba wano yasuula n'ebitooke. Yali y'amaanyi nnyo. Twali tukyali awo tuuli anga n'omusajja naye yeetuuse eriyo nga 27 era twagimaze olunaku lw'ejjo. So munange famire eyo yabisima byereere badde yali taata maama omwana bonna baazaalibwa omwezi gumu. Naye nga mujja wa Sheebah Karungi yali eri awera nkolokooto. Munange nti obuzibu oba kale Jaffa ono kwe yava azaala omwana mu Sheebah Karungi, omukyala ono we yamala okuzaala bano abaana buno obuwala obubiri, munange n'agenda afuna ekirwadde nze kye sitagenda kwatuukiriza wano, sigenda kyogerako. Kati omusajja n'amugamba ate nze nkyayagala okuzaala, naye mbu ng'ebyo byonna yagenda okubyogera nga yamala dde okufunisa Sheebah Karungi olubuto. Naye yagambye Sheebah Karungi etamuyinaako obuzibu mbufunze Sheebah, omusajja yamutwala ebyaddala. Jaffa was involved mu okubba amamotoka era baamusiba okumala emyaka 2. Bannange sibalimba. Bina Abannayuganda bwe babbanga amamotoka UK ne bagatunda e Uganda, ne bagayita Uganda. Yes. Okumala emyaka ejja baamusiba. Ye alabika obufere bannange. Era Abannayuganda eriyeeyo ekintu kyemuwulidde kyesitayogeddeeko ku bye mubadde mwagala mbuuze Diana, nnyinza omubuuza atunnyonnyole. Lwaki tajja wano n'atubuuzaako? Tasobola. Diana gwo omumanyi. Simumanyi. Era Sheebah maama gwe Kanege munnange wazaala n'omusajja watwala. Era agambye si mujja wawangula omusajja wuwo bwe yaŋŋambye. Tuwulira. Era nayongerezaako bino, this made me emotional. Agambye, I don't know what Jaffa and Sheebah want because I gave them what they wanted. Jaffa wanted Sheebah. Sheebah gave her a baby. They are in love and it's okay. I don't have a problem. But the way they are trying to show the public, it's like their intention, they want to trigger my cancer to come back. I die and I leave my children for Sheebah. That made me emotional. Naye teyeekaabya kati bamukola ki ekiri awo? Yeah, that made me sad.
They want to stress me and trigger my cancer to come back and I die and I leave my kids for Shiba. After all, she admired my family. I'm telling you guys, I'm not lying. Yanti senga kiki kye bamukola ekisinga omuluma oba ekimunyiiza ekiri awo tugambe. Omanyi kyekitegeeza serebu okuba bawo ba mukazi wo. Okimanyi gwe? Senga naye nti kati bannange ebyo byabo omusajja bamutwala kyaggwa. Sirika. Kati senga tebeekubisa bifaananyi oba tebapostinga famire yaabo olw'okubanga ex agenda kufa. Mumujje nako. But honestly, this is my opinion. Senga tuva kugugumbula wane nani omukazi mukakanale ali mukwekaabya nsonga zezimu. How can you be on this side? This woman nga totuwadde ngamba Ham, get me well. Ham, this woman is still hurting. Ekisoka. This woman was duped. Okitegeera. This woman was scorned. This woman was conned. This woman was fooled. As in, she's still healing. Ati senga abere yange. Munenda kujjako. Nange senga tinkoze eki. Nja kusuula. Onojjanga nga tuli ku nsonga ez'okusaagira. Siraba kyenkoze siri awo. Omukazi kati you know? Shiba omusajja omulina little bad akyaliwo agenda kula nga we are seeing naye mama anyway what do I know bannange mukomyewo Hamu ozi tugenda kukolera abantu mukomyewo Hamu eno kooti y'abantu. I was going to ask you. Mukomyewo Hamu eno kooti y'abantu. Wama Hamu nawe kati beerako kuki kusaidi ya Shiba genda mas. Ahiringe bannange nnyabo hiru beera gy'oli ohiringe oba oyagala kugira jangu nawe postinge ng'oli ne famire yo nawe tukole ki tukucelebrating oba tukukaabireko kubanga kati munnange oyagala tukuyitaase tutya kati omusajja ekisooka bamukutwalako bakusinga okuwooma. Oya nno gw'olaba oyo ayomba oyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.